Kati bannange abantu bangi beebuuza nnyo nti ekigendererwa ky'omwami ono Kakiika Muhammad kiki okutulaga ebintu bino. Bannange munzizizzaamu amaanyi nti ntera okusoma comments zammwe ne ndaba nga abantu abansinga obungi basiima era n'abantu bangi nnyo baze ku faamu yange ne batunula. Nze sibeera na budde bungi nnyo naye mbagamba tunula, n'abasajja bange ababanyonyoddeko ekintu ekitonotono ne babanyonyola ne balaba. Naye ekizingidde ddala okunsanyusa kwe kulaba nti abantu abawezeeko ekintu kye mbadde nga mbabuulira batandise okiteeka mu nkola. Kuba bannange nze we naviirayo nga bwe mulaba kati ndi mu ofiisi yange ndi musomesa. Nsomesezza emyaka mingi. Olubaawo olw'okusomesa economics ebyenfuna sirukooye naye njagala ndutambuzeeko ate ndutuuseeko ku level endala. Katonda yannyamba n'antambulirako n'anfunyisa emmaali ennungi ne ngitegeka mu bintu byange ebirungi. Nagulanga ettaka nengula ettaka nengenda nga nnyongerako. Ngera abantu beebuuza ekintu kyekimu nti wiiki ewedde Kakiika yagula ewa gundi, wiiki eno kati tumulidde aguze ewa gundi, omwezi oguwedde yagula ewa gundi ayongeddeko paka lwe kituuse wano. Naye waliwo ensonga kati enkutte ennyo omubabiro. Mbadde nga nkola ebintu mu bungi. Nze 2011 nalima kasooli era nga mungi ekazi 25. Mbadde nga nnina ente, mbadde nga nnina emiti mitwalo na mitwalo paka kuyingira miliyoni ya miti. Naye ekintu kino oluusi ogenda n'ogamba abantu nga kibayitiriddeko nga kinene kibayitiriddeko. Kati gamba ng'emiti nti kati nze egyo naagitandikirawa. Ente nali nzirina era ndudde nazo nga nzirina paka lwe natuuse okuzitereezaamu ne nziteeka ku level abantu abasinga wensuubirira nti bazisobola. Ekibi ekirimu omuntu bw'alaba ente zange 1,000 oba bw'alaba ekazi 10 ez'ekisagazi oba 5 oba ekazi 40 ez'akasooli ng'agamba ffeeyo tulituukayo ddi, ffeebyo tulibikola ddi. Ekyo si kyekituufu. Sijja kulaga kawugiro ng'ate nnina kinene. Naye nsiiba mbakuutira nti kola ekyo ky'owulira ky'osobola. Kati waliwo ekintu ennaku zino era nakyo ekinneeyongedde okunneetambulirako. Abantu obakoze otya okubayamba okubanga ebintu gwe by'okola abantu abalala babifunamu. Tebabifuniramu kugamba nti nange mpaayo ennyana. Balage gwe bw'obikola. Oyo asobola okubaako ky'ayagadde okukola akikole. Omuntu okukola project oba okukola investment zo n'okuŋŋaanya obugagga bwo naye nga bulina kye bugasa abantu. Naddala abo abasinga okuba n'obwetaavu. Bannannyini gazimba aganene mu kibuga bo kati beewuunya bwewuunya nti ono buki bw'atulaga buno. Kuba ffe tulina ebintu ebinene. Naye osanga ate eriyo abantu abatonotono n'abawansi bakitunuulira ne bakiraba nti ekintu kino kiyinza okunnyambako. Kubanga bwe mankulaze tractor nga yeekuba emmere tekitegeeza nti naawe olina kubisa tractor. Gw'osobola okufunayo kamashini akatono buba bupangisa emitwalo 25, 35, 45. Bw'olaba nga nze nnyingisa emmere ne tractor gw'osobola okufunayo ekidwamu kyo n'okiteekamu amazzi n'okijjuza ne mukisiba sayidi ne sayidi lino erya bbulu n'onyigisa ne bw'oteekako abasajja bo ne balinnyisa ebigere. Kati lwaki nnemedde ku nsonga eno? Njagala okubeera a visionary person with impact. Omuntu alengera ewala ng'alinako kyayamba abantu. Ngezaako okulaga abantu. Sibagamba nti mwenna mulime oba mwenna mulunde.
ngezaako kubalaga nti omuntu bw'alemera ku kintu okukikola ayinza okukifunamu, kiyinza omufuukiramu empeera nekimusanyusa n'omusanyusa nekisanyusa n'abantu abalala. Mpiikinze ekintu abantu kye basinga obutaagala oba okuyisaamu amaaso kwe kulima. Abantu baagala nnyo abantu ab'ebizimbe, abantu baagala nnyo abantu abasuubula, abantu baagala nnyo abantu abalinnye ennyonyi okugenda okusuubula abweru, abantu baagala nnyo abantu abali mu bintu golodi, asuubula golodi. N'abaasoma twagala nnyo okugula emigabo mu makampuni n'okuteeka ssente zaffe mu insurance n'okugula emigabo gya gavumenti. Sikigamba nti kibi, naye kati munnanga omuntu owa wansi alitandika ddi okugula emigabo gya gavumenti? Naye ente oba embuzi oba okulima kasooli oba okukozesa ekibanja kyo ng'okirimamu kalitunsi nga bw'olimamu n'emmere endala, kyengezaako okubalaga. Naye nga bearingi yakyo nti ne makanika, naawe ng'oli mu bwamakanika naawe osobola okuyiyizaayo ng'omusajja ono bw'omulaba. Nze ndi mu bifo bya waggulu, kati mu ofiisi yange mwentudde mumbuulize ebibuuzo, naye ekirowoozo kyange kiri mu kyalo. Gwe tunuulira ente ezo zonna oziraba gye zivudde eyo mu kiraalo, n'obeera n'ebiraalo, nina ebiraalo 4. Basena mu Lwerule, Ssekikubo ekitutte ente, n'ogenda ku Kakikambegera, n'ogenda ne ku birala. Lwaki nze mbikola bwe ntyo? Lwaki njawulayawulamu? Gwe lwaki oteeka amajiigo gonna mu kiseera ekimu? Olaba n'ente obute nazo nzaawula nti ennyana zino zibeera eno, zino ennyana zibeera eno, zino ezikamwa zibeera eno, zino ezakazaala zibeera eno, zino envubuka zibeera eno, ennume zibeera eri. Kuno kusimba miti, gino miti minnansi, musizi, mivule, miyembe, gino kusimba miti mikozi gya ssente, ono kalitunsi. Ne kalitunsi naye mumulabye nti ne mwawulamu, ono yakasimbibwa, ono wa myezi 6, ono wa mwaka, ono wa myaka 2, ono wa myaka 4. Ate nga n'omulimu gwange ogw'omu kibuga nagwo ngulina, nga n'emirimu gyange egy'omu kibuga nagyo ngikakkalabya bulungi. Ono ntudde mu ofiisi ya ssomero li international, osanga erisinga obunene. Ndooba nga decisions z'omakinga mu offices z'otuulamu zitwalireko ku banno nabo bafunemu. Ddala twagala nnyo obugagga. Bw'oba osuubula golodi ofuna ssente nnyingi okusinga ali mu bulimi, naye ssente ezo gw'omuguzeeko gw'ozimuwa, n'ogenda n'otunda n'ofuna amagoba ago mangi, n'ozimba ebizimbe byo n'ovuga emmotoka z'ezebbeeyi. Naye awo in between abantu b'oyamba abakuggyako ako okulya baba batono. Olaba nze olw'okubanga njagala ebintu byange bibeere ne impact eri abantu. Abantu bangi bagezezaako okumpa amagezi nkozese nnyo ebyuma. Wekyetaagisiriza ng'okuba ninakozesa chopa, kyuma. Naye wekyetaagisa abantu nkozesa abantu. Nze tolaba nga tractor erima mu nnimiro yange. Abaana abakabala, abaana baffe ba Uganda, abaana Uganda erina abavubuka bangi. Bannanga abaana tubawa emirimu. Bane tukole projects zaffe ezituleetera obugagga ng'otunuuliramu ne social impact. Ensi yange njigasiza ntya? Ensi yange njigasiza ntya? Abaana bange abo mubalaba abakozi bange bangi, ndowooza mpeza abakozi 7 bonna bwe mbagattagatta. Naye si emyaka 15 kati genda kwera 15 sirina mulundi nagumu lwe nali mpulidde nga nkaluubiriddwa nga mbasasula. Ti Mukama waffe omwezi bwe guggwako oba wiiki bwe guggwako ng'atandika okuyomba tasasula. Nsasula ate mbasasulira mu ssanyu.
kubanga bakola. Abaana bano bwe tutaabawo emirimu Buwarabu ye yaffe, abaana baabo beeyogeredde. Kuba nabagambye nti kati okutema lino ettaka banne bwe naaleeta akamashini kano ka forklift ka crane bannange abaana ne bakiwakanya ne bagamba muzeeyi oyagala kutuzza yowaffe famire zaffe ani anaazinyiririzaawo. Ne bampa ne insight endala nti bw'otegendereza tojja kwebakanga. Kuba abaana nina abaana abavubuka ndowooza 6 kuteeka n'abakyala abakolaakola emirimu emirala. Bangambye nti tujja kuwalampanga ebikomera byammwe mu abagagga gye mubeera. Bangambye tujja nze ntambula ku kyalo ewaffe emirembe. Kubanga ekyalo ekyewaffe nakineutralizinga buli ayagala yenna okufuna omutwalo gwe oba abeetinga oba anywamu sigala oba anywa mwenge bw'aba ayagala gukola kasita ayingira bw'ati nti nze kukola emirimu tegiggwawo. Tukole projects zaffe zirina social impact nga ziyambako abantu. Abaana mwabalabye, abaana bakola. Ate abakozi bo bazangamu amaanyi obeenyigirangamu n'obeera nabo. Ekiddirira lwaki nnima ebintu ebingi bwe bityo? Lwaki bwe nnima emiti nnima mingi? Omuntu lwaki tagenda n'azimbako apartments ekyali Wajjala n'abeera nga ayoolako okone ku ssente za. Lwaki bw'alima kasooli era alima acres 45? Lwaki ebisagazi nnina ebisagazi byannemeddewo byannemerawo? Lwaki bwe ntuuka okuba silage emmere eno entereke nina ttani kati zisukka mu 4,000 nti ente zange tezisobola kulya mmere eyo ne zigimalawo mu myaka 2 ne bwe zeeyongerako ne zifuuka ente 205. Kubanga ekisagazi olubo kitema nga kyameze dda, mwezi gumu n'ekitundu nga kyazeewo dda. Kisoboka lwaki abikola bw'atyo? It's because I have a vision. Katonda yampa okutunulako mu maaso. Okutunula kwange okw'omu maaso kulina ebintu 2. Ntya nnyo okuswala. Nti yali yeepankapanka wuuyo alina ente nnyingi nnyo ziizo. Ffe tumugamba abantu balunda ente 7 oba 10. Emmere yiyo teyamuweddeko wuuyo tagenda nga yeeyogeza yekka mu kkubo ng'omulalu. Abaganda bagamba obikola n'obireka naye n'otabyegomba. Emmere nze evundirawo n'egisuula nga sigikozesezza okusinga okubeera ne period nga sirina mmere. Ente ozigamba ki? Nja kugirima paka kuwulira bubi era nja kugikuba paka kuwulira bubi. Emmere nina nnyingi yiyo mugirabye abaana bagikola, mbabulidde step gye tuyitamu nga tugikola. Ate abantu mwenna ngezaako okubagirawo emiziziko bano abaali bagamba mbu be bagimanyi ogikola. Omuntu yenna ayagala okwekolera silage tunulira bu video bwange oba jangu ojje weerabire. Bano abaali batugamba nti okukola emmere neewangaalirawo twajuuliranga ku gundi ya muntu omu akola emmere n'agiterekaawo n'akuba kasooli n'amutereka nga biringa ebiri e Bulaaya. So byali wano naye olw'okubanga abantu tebaafunanga chance ebiraba nga balowooza nti byabagagga, nze nkulaze tifuna bufunyi katundu simawo akanya bwoti katono mw'onootandikira okuteeka omuziziko gwo then kuba emmere y'okubisa kamashini bwe bapangisa emitwalo 2. Leeta ekiveera kyo bikkako, nyiga bikkako, omala okubikkako kubako ettaka. Ettaka lino lye liggumiza emmere eno ne bagifumbira omwo munda ng'otaddemu ebirungo biri bagamba sukaali ggulu ne microbes. Obiteekemu emmere ejja kuwangaalirawo etuuka paka ku myaka 2 ng'obikkulako obikuzibwa oti n'obegulako n'oliisa ente ezo. Abantu lwaki tebabuulira bannaabwe mazima?
eriyo ddala ng'abantu gwe mulimu gwabwe bayinza ogaa nti ono omusajja atutidde akatale naye bategeere nti information tebeera ya muntu omu. Ate eriyo abantu zisittira bakozi ba mmere katale. That's my vision. Njagala okulaba nja kujjukirwa olw'obusomesa, olw'obuweereza eri obwakabaka. Nja kujjukirwa mu kika kyange, ekika kyange nakiyimirizaawo ne nkizimbira embuga, butuuziikibwa n'ekijja ne kirongoosebwa. Nja kujjukirwa ng'omuntu eyalwana ennyo okutegeeza abantu nti ng'oggyeko emmwanyi bannange tufune tulunde n'okulunda, kuba omuntu alunda abeera ng'alina kashiwe mu mpale. Bannange ente 2, 3, ensi efunze tokyalinawo osiba ku nsiko. Naye ka half acre ak'ebisagazi jangu okima ensigo y'ekizagazi kino kipakiconge ewange okeesimbire otemengako oliise embuzi zo oliise ente ezo. Siwakanya gavumenti plan ebirala byonna byonna ebigenda mu maaso, naye abo balina ensonga ezaabwe. Nze sirina nsonga yonna. Omuntu eyali azze ewange ne musasuza ensimbi y'aba avaayo. Information eyange nze njiwa bwi. Katonda bw'aba akuwadde ddiza ku bantu bo. Katonda bw'aba akuwadde ng'akuwadde mu makubo matuufu, saagala sente nzibe n'ogenda n'ozizimba mu kyaki, n'ogenda n'ozimbamu omuzikiti. Mb'ozirongoosa. Yange sinze ekyo olaba ng'eyange njikulagira mu kintu mw'oba oyigira. Oli agamba mpaayo akayana. Ebadde olina nnyingi. Nze nkuwa magezi. Okujjako nga waliwo ensonga endala yonna. Nze nkuwa magezi. Kubanga omuntu tomuwanga kyennyanja. Muwe eddobo omuyigirize okuvuba. So yansaba muzeeyize bumpaayoko ku ssente, muzeeyi bumpe entandikwa. Nedda entandikwa eyo bangi bazifunye. Neegezaako nnyo okulaba ng'ofuna amagezi. Amagezi gano gemba wasiga kugenda kulima. Si buli muntu yenna nti asobola okulima. Ne mu famire yange si bwe kiri. Ne mu baana bange bonna sibaforcinga kulima. Abaagala bokka be batambula nange. Kuba nze nange okulima si kitange eyakundaga. Kitange tamanyi na nkumbi gyekwatibwa. Bwekwatibwamu wa mu kibuga. Kino kiba kyeyagalire. Naye ekigendererwa kyange kiri nti buli muntu yenna omulimu gw'okola guteekemu obuyiiya. Kyekyo bannange.